Novemba abadde ku kyalo Mugongo mu Town Council y'e Kyengera mu district y'e Wakiso, abatuuze bwe bavudde mu mbeera ne bakuba ssentebe waabwe Kityo Joseph wamu n'omusawo w'ekinnansi nga babalanga kubabba nsimbi ze baabasonzeemu okusobola okwegobako ebikola eby'akalogo kalenzi. Owaye mzee obuzibu bwazze fabadde waawo sente bazwali tuwanira sente zaffe chairman mugamba nti eby'obulogo temubimanyi naye ate mulonda abakulembeze baabo obulogo lwaki bano bagamba nti munnaabwe abadde amanyiddwa nga Ssaalongo Kiwanuka eyakaziikibwa awezezza omuwendo gw'abantu 3 kyokka nga ssentebe abadde abalemesa okulumba amaka ga Katende gwe bateebereza okuttanga abantu bano. Bongezayo olukiiko budde buzibye bwagenda dutuuza ekya ssaawa 5 kati baza dutuuza nanyini kuta muntu alemedde mu nyumba ne badda mu bukuukulu ne bakola ki ne bagamba kyamani najja naye ati abatuuze ekiriwo bw'obukumite bumala olukiiko tulwongeddeyo kati abantu kwe kwekalakaasa nnyabo oli mwami wange gwe bakafa abantu 3 kyemani waffe ow'ekitundu bamuwadde ssente addusa agenze. Wakati mu kulwanagana kuno ye omu ku bannamwandu nga ye Nnaalongo Margaret azirise oluvannyuma lw'essuubi ly'okumanya eyatta bba okumuggwamu. Olutalo lweyongedde okulanda ng'era abatuuze basazeewo okulumba amaka ga Katende wabula ng'eno basanzeeyo abakuumi babadde yaleseeyo okugakuuma. Wabula bino byonna ab'oluganda lwa Katende babisambazze nga bagamba nti zino mpalana za ku kyalo kyokka nga bba abantu babadde bakyakalambidde ku ky'okubagoba ku kyalo kino basobole okufuna emirembe. Oluvannyuma abatuuze basazeewo okutwala nsonga zino ku poliisi kyokka ng'eno bayisiŋŋanyizza nayo mu kkubo ng'edda gye babadde bava. Abantu basobola okutyana omuntu nga teyazze kuyamba muntu. Poliisi yandibadde ejja ne kyemani waagwo ne balongoosa ebintu bino. Kati babirese mu bbanga abantu bagenda kwettira wano. Ebintu eby'ekisirungu ebyo kyemani ne poliisi tebayambye bantu. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.